Mugamba mutya abaagala abalungi abeekuumira kusenga face to face 6 mbaaniriza ate nate. Olunaku olwaleero nno njagala kwogera ku bankuba kyeyo mostly. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso kyenzudde oba kyenazudde. In fact kyenazuula kyenjagala okugabanako nammwe. Bankuba kyeyo tulina obuzibu nti osanga omuntu online ne mwokwana ne mwogerezeganya okumala emyaka 2. Omuntu ono mu myaka 2 since temuli eye to eye temweraba maaso ku maaso ne wesanga nga ky'omumanyiiko kyonna kikwata ku ye yekka. Kale alinza n'okufunirayo omuntu ng'omu ow'ekika kye n'amukulaga. Olw'okuba ggwe okimanyi nti you are not looking for long term relationship. Abantu abamu reserved oba muri reserved. N'ogamba sigenda kweteteggula nti mulaga baani bantu bange. Ne bw'omulaga abantu bo oluusi waliwo ensobi gye tukola oba waliwo ensobi abawala gye mukola. Ate si bawala bokka n'abalenzi bagikola, kino kigenda zingiramu mwenna. Waliwo ensobi gye mukola. Kale omuntu ono olinza okulowooza nti omwesiga nnyo gw'olabyeku online n'okwata n'omulaga n'omuntu oba ng'omu oba babiri n'omugamba ono ye boyfriend wange oluusi ne mu exchanginga ne contacts ne mwogerezeganya. Ensobi gye ngenda okwogerako eriwa. Kati gwe n'owulira nti omuntu ono omwesiga era omanyi nti muntu wo you are looking at a future biki. N'okwata ekkubo n'ove ku kyeyo n'abantu bo n'otabagamba ng'oluusi olina n'abaana contract n'ogimalako n'otabagamba cause you want to first spend time n'omwagalwawo n'okwata ekkubo n'odda e Uganda n'otuukira ew'omusajja. Ne bw'obaba nga abeewammwe bamumanyi, ne bw'omuba ng'omusajja ono akusanze mu kkubo n'akwana nga bibadde byankukutu teryamumanyi, ne bw'oba nga bamumanyi naye nga toyogedde nti gw'ogenza okusisinkana. Eyo nsobi. Abawala bangi bafunye obuzibu, abamu muttiddwa, temukyasobola kudda kuba mwavu muwummule mirembe. Abamu mufunye agazibu agasinga obunene nga tosobola na kuvaayo kubyogera kubanga otya. Emboozi eno gye mbanyumiza oba ebintu bino bye mbagamba nina kwe nsinzidde okubibanyumiza. Saagala going into details cause saapamitingiddwa muntu nannyini emboozi eyo kugyogerako, so sigenda gireeta. Ngenda bawoninga buwonizi. Bw'oba ogenze w'omusajja ne bw'oba omusanze Uganda n'akwana, akusanze akusabye akanamba, mwekubidde, mwogeredde weeks 2, mwezi mwogera, jange ewange ondabeko. Kitegeeza omusajja bw'akuyita nti jange ewange ondabeko. Abasajja nze kambabuuliremu abakazi. Omusajja bw'akugamba nti jange ewange ondabeko, ye aba alowooza ogenda muwaako. Batini ng'era bw'owulira ekigambo bwenkiruma, bwenkisimbako amannyo nti batini. Gw'ogenda ewuwe n'omulaba ne kibeera kyakumulabako bulabi. Omusajja ne bw'akugamba nti ndi mulwadde abamu aba akuturikinga. Otuukeyo akukozese, bw'ogaana waakiri akukwata. Ateekawo ne kiri ekigamba, mbu bw'aba yali tayagala kumpaako lwaki yazze. Namukasa okuyingira. Wabadde ozze nga nze ndi mwannyoko. Owulira? So mubeere keen. Ogenda kuva ku kyeyo okwata obusente bw'ogenda olaba omusajja gw'ogenza okulaba tomumanyi. Omusajja ono ajja kutya okubaako kyakkola singa omugamba nti nabadde nzija abeewaffe baategedde nti gwa nina. Okitegeera ate nga kituufu baakitegedde nga tomukangakanga. Nti amanyi nti in case of anything bisobola okuzza omuzigo. Balinza okutandika omunoonyerezaako. Naye gw'ozze tomugambye towali gw'ogambye muva ku kyeyo omusajja oyo najja n'akukima. Abamu nno kaakati eriba mboozi ya mulundi mulala. Eriba ya mulundi mulala. Kaakati ovudde ku kyeyo ogenza omusajja akupiikinza akututte yadde abaana bo yadde maama wo yadde ani owo tamanyi. N'obeera n'omusajja oyo okumala weeks 2 n'olyoka omala n'obakubira mbu nakomyewo. N'okwata ekkubo n'olyoka otuuka ewammwe. Bw'obadde oyagala kusooka kunyumirwa bulamu na mulenzi wo. Oluusi n'akukozesa obusente ne mubulya gw'ateekamu musanze tayina ne mubulya ne buggwawo n'akudampinga. Oba oluusi n'akukozesa by'ayagala okukozesa. Bannange, abantu emitwe gyabwe tegikola. Abantu bagenda wala okunoonya ssente. Abantu basaddaaka bannaabwe. Bino tebiri mu bazungu bokka, tebiri mu baddugavu, tebiri mu nsi zitali za wala. Mu Uganda mwe tubeera mwe bihappeninga. Omusajja akwata munne n'amusala ng'alinga asala enkoko. Kubanga bamugambe baagala aleeta ebbeere. N'agamba mbadde nina gwemperereza kamulinda ajje. Lwaki neereeta? Oyo tageti yange nnungi nnyo. N'akukwata bulungi nnyo
n'akusaddaka nga teyeesise namu abeewamwe tebalina we batandikira bagenda okulaba wiiki emu ewoze tebakyakuwuliza jjukira babadde bakuwuliza kati obuze batandika okunoonya ofiisi babawe namba ya mukama nti yagenda yajja nga batandika okwoza omwalabu yasaddaaka omwana waffe mukama wo ng'atandika kusindika bukakafu nti nze nagula ne tiketi ennyonyi yali essaawa bweziti yalinnya ennyonyi era ne bajja oluusi ne bakola investigation nga kituufu walinnya ennyonyi nodde Uganda kati ddala ddala bagenda kutandikirawa batandikirawo okukuzuula omusajja ne bw'aba akusanze mu kkubo n'akukwana ng'oli Uganda n'akugamba nti jangu ewange mugambe nina gwe nategeezezaako in fact kyabuvunaanyizibwa sinamugambe kyabuvunaanyizibwa bw'oba otambula okubaako omuntu gw'ogamba naddala ng'omuntu gw'ogenda okusisinkana gwe omulundi gwe ogumusinkana naye oguba si gwe gusooka n'obaako gw'ogamba nti ngenza okusinkana gundi nze olaba nawe mba ngenda kusinkana mikwano gyange cause you never know tubeera n'emikwano ng'olowooza mukwano gwe naye nga mulabewo nga si mukwano gwe waliwo kye tuyita frenemies kitegeeza nga omuntu yeefudde mukwano gwe naye nga mulabewo okitegeera tuba n'abantu nga tebatwagaliza tuba n'abantu nga batukwatibwa ensaalwa oba n'omuntu ng'akulinako obusungu bw'otasobola nakunnyonnyola nga naye kennyini bw'omutuuzaawo n'omugamba naye lwaki gundi oyo tomwagala tasobola bo kunnyonnyola wabula ng'awoza kimu akawala ako kantama oluvubuka olwo lwantama abantu bafiiriddwa obulamu bwabwe bwa batyo ne bakuyita tugende tukole tolina gw'ogambyeko ne bakakasa nti talina gw'agambyeko ne bakutugireyo ne bakkanyuga eyo kyabuvunaanyizibwa era kintu kyamakulu nnyo okubaako omuntu gw'otiipinga nti sinti osuubira nti gy'olaga waliwo ekigenda okutuukako era mbu munaye bwe mbasize no wabula omuntu mugambe nti siriiwo for these days ngenda kulaba gundi simple in case of anything ajagamba nze nasamba okwogera naye nga ngamba agenda wa gundi so tusooka kumanya ewa gundi yatuuka oba teyatuuka bw'aba yatuuka ewa gundi yavaayo nadda oba teyadda ate n'omuntu ono bw'anaamanya tulina abantu bewatiipinzeeko ng'ojjeewuwe ajja kufunamu okutya agambe agende mpola ne bw'aba abadde alina sinesta plans za planning oba ebintu ebyo byakubalira ajja kulinnyamu kuba ajja manya wange biriza okukola ki obutatambula nga bwe mbibala naye gwe otambula otya n'ova ku kyeyo n'ogenda n'osinkana omuwala n'obeera n'omuwala oyo okumala wiiki mbu mulya bulamu omuwala tomumanyi ajja kupangira abatemu balowooza olina ssente bakubbeko obusente bwo oluusi obulamu bwo bufiiriddwa mwegendereze si basajja bokka naye n'abakazi mwegendereze byebyo ebyange tewera bya subscribinga kulikinga n'okomentinga sharinga tomanya ni gotaasa waliwo alinza okubeerayo nga kakati yeewaana alowooza kyabala kituufu era nze contract baggwako ninasooka genda wa omulenzi gy'olaga tomumanyi Yeah.